Mwami Kim Swaga ekiwandiiko ekyo ekiri waggulu kiva mu balooya bange bamusangala advocate nga nkuwadde essaawa 48 odisclosing results ezo. Twagala kopi za results ezo DNA gye wakola. Tusaba ku kopi eyo gye wakola. Njagala ogipostingeko ku Facebook totya nkuwadde olukusa. Omale ogitwali mu balooya bange ekiwandiiko kuliko ennamba zaabwe. Essaawa 48 senga ziyita nga tonnampa ezo results. Ngenda kuba nkugulako omusango gwa defamation, child negligence, obutalabirira mwana. Ngenda kubanga nkugulako omusango gwa minor privacy misuse. Naye senga omala okutuwa eyo results, I'm ready for another DNA. Ngenda kola second DNA nawe ngomazo tuwa DNA eyo eyasooka gye wakola kansubire ku myaka 48 gy'olina osobola okipinga ekiwandiiko ekiri sensitive bwe kityo. So mbadde nsaba otuwe ku results mu buntu bulamu. Nsigadde wano nga yenze online parent era nga mama ali mu Saga. I'm accepting the second DNA tuweeko ku yiyo. So second DNA it means tujja kuba tukonfaminga. Kim Swaga ayogere. Kim Swaga kamyo nsigo yayimbako. Tumira Kim Swaga ne wa nani? Kim Swaga. Mukala akayimba. Tangezeko mukubiro bana ajikwata musajja watu. Bera Kim Swaga. Hello. Mukulu Kim Swaga wasizo otya ssebo. Bulungi sebo wasizo otya sebo. Ndi bulungi taata wange. Sebo. Kakati bampita Frank Antambi. Yes sebo. Ndi wano ne muganda wange Farouk Sakozi ku mukutu gwa Gossip Live. Gossip Live okesebo. Yes sebo munnange nga waliwo ensonga ebadde eri mu ddiiro. Gye twalirowoozezza nti nno bannayuganda baali yagadde okumanya naddala ku side yo kubigenda mu maaso oluvannyuma lw'okuvaayo n'owandiika ebbaluwa yabadde empanvu ku mukutuko gwa Facebook ku bigambo nti nno enough is enough, okooye nitugamba ye musajja waffe Kim Swaga nga takoowa bw'atyo nti okooye okubanga ovumwa olutatadde mande ku mande January ku December. Kino manyo kubanga mbubamu nandi badde ngamba nkooye mu 7 kubayo omuntu akooyeka. Okudawo anyway nange tikyampiza bulungi naye it is what it is nga abantu bakiraba. Yes. Kati nga mbadde nsaba kubaako bibuzo byenkubuuza okusinziira ku one ebbaluwa gye wawandiise ku Facebook 2 ne replies za omukyala Bad Black Shanita namuyimbwa tulabe bannayuganda bo baneesalirawo munnange kiki ekituufu oba kibatajja kukkiriziganya nakyo ekisookera ddala mu miitinga ddi era mu miitinga mutya naddala omwaka ogwo kikulu nnyo era luddawa singa batofuddeeyo omwaka nyinza obutagujjukira bulungi but it was around wemba 20 nga 12 or 2011 Yeah, 2011, mid 2011. To meeting no muchalo oyo ebala iri kunkola ba Casablanca. Casablanca eri kono ku Kakashi Avenue. Yeah, that's where we met. I was alone. Yalina group y'abawala yalina abo bapano be. Then na approaching na ampita ni to meet. Yeah. Yalina group y'abawala solide obulungi. Yalina group y'abawala. Yeah, in a group she always moved with a gang of girls, her friends. By then, I think others are women now by now, but those days they were just a gang of girls. A girl. So, nitu meeting out to Nampita. Actually, Nampita Kumbuza Bangamba Verani Chameleon Aliwa. But you said when I just came, since the Kim Swaga was not established as Kim Swaga. So, Nemugamba Chameleon Aliwa, I think by now. I think it was a Monday. Yali ko Sherry Cafe Chameleon. Kati nangamba also of fire wontwanja ku meeting Chameleon. Never to worry problem. Bye biseera bya Chameleon nga kubyo olimba owakabi muwali. Ngayimba ku Kim Swaga. Ngayimba ku Kim Swaga. After 2013.
Oh, Yeah. okay. Kim Swagger. That was before. I was not Kim Swagger by then. Oh, Nobody yes. knew me. Yeah. So I'm a hang on. Ne Chameleon. Ebiseera ebyo ng'oli ku KIU. Yes. Okay, yeah. Yeah. Kati nagamba ntwala Chameleon wosoboka ne mugamba twali ku Sherika 5 ba Chameleon tiro ba Sherika 5 kumani. So nagamba ofayo obango ngonvuze. Nagamba it's okay. Yali avuga Black Range Rover. Nagamba wala bali bajja nabagamba ne omusigala ngenda basanga. So netuyingira mu motoka ekyo babiri ne muvuga mpaka Kabalagala. Wetutuuke Kabalagala nengenda ne parking nagamba genda Chameleon. Of course nali maika mitaswa kuba wali eri ku wali wa yali atudde kulaba Black nengenda ne mugamba nagamba okwedda oliwa ova tumanyi tulina kubeera wali nokushereka nagamba mbadde Casablanca eyo naye nsanze omukyala bamuta Bad Black angamba agala kwogerako naawe. Yes. Chameleon nagamba genda omugamba ajje wano. Wenzija nengamba Black nga nabwezala weera ebintu bibeera ate awo obuseere bwe yali w'amaanyi mbu Sente nga azirina of course. Kati nagamba mugamba ajje wano eno kati nengamba Chameleon kati bwe naddayo ogwokubiri Chameleon nagamba ngenda kugamba Daniel okwanira abakazi. Just joking, I know. Kali naka ne ugamba Black nanga zimbadi saga na Chameleon banja gatufune mu drive nawe kwagala biki jangu tugende lelelele Banna sija gamba mbudali muto sali muto na ali macho was university nalinga netegerera teyankaka kintu kinacho nekyabawo but we never dated. Netutandikira from that time tumenanga I'm one call away. Whenever she needed a man, because I remember she was in a relationship, a republic, no muntu Mr. Jaco disclosing abantu nakweba manyi n'abalala besama nebye yogere. Kati ekiro ekyo mugenda agenda okukuvugamu we mwagirira ebiri ebirala biri ebyogerwako. Yeah, that night, we spent the night together at a Speak Hotel. Oh, wow. Sulangao. Yali apansa Speak Hotel nga wabera egalinga mgama kagi. Yeah, so after that, I became a call away tomboy for her whenever she needed me. Tetwagenda ko ku dinner, tetwakola chi, but whenever Kim oliwa nkwagala wano. Sometimes when atukanga late nga nsanga awo yechanze, sometimes when najjanga n'omuntu andeetako naye changa lwakyoja n'abantu kugamba she did everything but we never dated anyway. That when nebigwa newayitawo ebbanga nsaga kunyumya nabinabyagira maaso but wayitawo ebbanga ng'ali lubuto nemulabira ng'ali lubuto nga tumiitinga tawo yali atanze okufuna ebizibu nga she confided in me as a friend. Yes. Era nzijukira ebiseera ebyo yambuuzaako n'okumbuuzaako oyina ssente kuba banka zange bazifreeze. That's what she told me. Nemugamba balina ssente ze mbadde nsevizi wagala ssente kuba naye osobola okunfuna $1.5 million. So neewunya Black wagamba mu essimu wange okusente nga namuwa 4 million out of my savings that time. Kim linda katono. Kim katono. Wano weyafunira olubuto yakutegeezaako konti ali lubuto era nakutegeeza nti no gwe taata w'omwana mu kaseera ako oba yantegeeza olubuto lukuze nga lulinga myezi 4. Nagamba Kim mundi lubuto nogenda kubeera taata. Kimanyi ekyo. Ne mugamba mbadde sikimanyi naye kirungi. Nagamba naye saagala kunda bisala bisatu gambanga abantu saagala abantu bandabe naawe. Ne mugamba era tinga umwanyi umuntu out bana ina ni girlfriend by then. Wow. Nga si dating no mukazi tetukola ki. So anyway that nebigina maaso ne we yazalira yankubira nagamba nzadde namugamba oli mudwaliro ki nagamba asaga kubuyanja kugera then ojewaka so samulako namulako mudwaliro nga azadde omwana
yankubira wayisewo nga wiiki emu nangamba jangu emunyonyo kyeyambeeranga engenda nendaba omwana wo nga ate ng'alina ne boyfriend omulala awe waka nga amaze okuzaala omwana simujjukira linnya yali mububuka kimwebuyeru kati akuyitanga taata w'omwana ojja otuuma erinnya sekutuuma linnya namusanga mwana amaze omutuma amannya olwokuba amannyeze Kibirige yamutuma Kibirige my consent without my advice mwana yavayo mu ddwaliro nga nali document z'amanya ge Kibirige tabbi kuba gwe wali taata w'omwana munnaye ate nga tayagala mu meeting ennyo ndowooza n'agamba katekinga executive order whatever her reasons were but I was never teyambanko chance kusalawo ku kintu kikwatagana n'obulamu bw'oyo omwana from day one so after that unfortunately bamusiba nga yakamala okuzaala I think just months ng'omwana akyali mu myezi mu myezi kwanjuka yagendanga mu kooti nga waayonsa era ng'omwana abeera naye mu mmotoka omukozi abamuyina nga oli mu kooti nga bakyali mu kuwoza ne mu kooti nagendanga sina kooti gye namiisinga nga ntuula awo kati olwamala ne bamusalira bamutwala Luzira era bamutwala Luzira nzijjuka nagenda ne mukyaliro lwasooka nangamba Kim Davina gyali naye onaabanga agala okumulaba okujjangako visitation days yagenda n'omwana mu kkomera teyagenda naye yasigala ne maama we jjajjaawo omwana naye yanga amaze okumulaba namulabiranga ku visitation days nga bamumuleetedde naye bambi mukomera so nakikola ekyo for like the first 3 months kati olwamala bwe naddayo nangamba baŋŋambye nawulidde mwagala kubba mwana wange so saga kuddamu kulaba ng'osemberedde omwana oyo awo lindawo katono yalina ekirowoozo nti mwagala kubba mwana gwe naani baani abaali awo famire yange yewe yalowooza kubanga ebiseera ebyo nagezaako kunoonya omwana kyabeera kituufu kinagezaako kati ndowooza ne baana nakubira oba omwami gwe bayita Edi Kirabira mumanyi yali mukwano gw'ennyonnyonyo I think up to now stories zonna zima kati nakubirako ku Edi ne mugamba njagala ontwale wali omwana kati Edi ndoza n'amuwa information nimbu Kim anoonya mwana kati we naddayo n'antekako bbaani nangamba ne wano tojjanga kuddamu kulaba mwana oyo mwagala kubba mwana wange that was the last time I visited Black Mukomera mpaka we baamuta that is 8 years ago if I'm not mistaken webaata Black era we baamuta yankubira essimu era ng'alina Edi ku ssimu ya Edi Kirabira nankubira nangamba tuli wano eno Garden City oliwa jangu bla 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 ebiseera ebyo nali saga kumwesembereza nange because of the relationship I was in ne mugamba asijja kusobola kujja but we'll come back ng'omuntu yenna fast forward wayitawo awo emyezi mitonotono era omwana n'alwala I think yamutwalanga mu ddwaliro then alinayo preview one morning nangamba Kim if you're not busy wandibadde onyamba n'omutwala ku preview eno nze nabadde mu kidongo ndi mu hangover ne mugamba esoke nandagirira wabeera yali abeera ukansanga wakkulu awo pastor wa Pentecostal church eri awo kansanga nga wapangisa nenzija bulungi nnyo nakwesa na mmotoka ya kukiwali nangamba kuga omwana omutwale mudwaliro kukomera omwana nga ali mu myaka emeka awo oba bbanga ki yali mu myaka ng'etaano 5-6 kati ne mutwala mu ddwaliro nera ne time gye nasooka okubeerako nnoyo omwana nga ndindayi nga simulabidde mu kukomera ne mu infant age gye yalimu nga twogera nga n'omwana tamanyi bulungi kuba yagomba nga muwere so netugenda mu ddwaliro bungi netukola binayo byetwalina okukola kati awo nga nze omuntu just neebulira bwebuliriza ngamba naye lwaki sikebera dindi katono nnyo nga tonagenda awo katono emabegako katono wamala okufuluma ekkomera temwaddamu kugetinga intimate nga luli wekyali nti akubira essimu n'ojja n'omaliriza ebizibu bye nothing at all tekyaddamu kubeerawo ng'abyemalira kati simanyi tekyaddamu kubeerawo tugende mu ddwaliro awo kubanga we babadde bali ekinyusi mu mboozi yaawo
yakati mu ddwaliro nze eyakinforcing okufuna DNA y'omwana era we nakibuulira omusawo yali amukolako ena fayiro ye nagamba wakyogeddeko ne maama we ne mugamba nedda nambuuza gwe taata we ne mugamba nsuubira kubana omwana alina amanya gange nagamba naye mugende muteese ne maama we ajje akonsitinge it is very okay kasa tekako omukono ne mugamba tajja kusobola era wanakiwulira mubadde njagala kukikola I don't think I will ever see this child again. Mbadde njagala kumanya nganzi ne mwegayirira kati ebiseera ebyo nga I'm established I'm Kim Swaga. Most of the people knew me. So because nagamba I'm doing it for you but never should you ever disclose it muno wanga ngaluza tsozeyagalira kumanyanga gwe it's all right but the next time you want to find out onokujja ne mama we mujjako ne tugende waka ne muzayo omwana actually lwe lunaku nasomba okubeera n'oyo omwana kuba teyaddamu kumpa mukisa kubeera n'oyo omwana in any way kati munange after like 3-4 weeks nenzirayo nga result munaye ziraga sinze tata w'oyo omwana wangi omusawo naŋŋamba these may not be simanyi nsonga lwaki wabadde oyakola DNA naye oba oyagala mukomeewo ne maama w'omwana tuddemu tukole ki tukole DNA oba mama w'omwana nga bane nga tewali mutabana kino kyembadde njagala nze ekyemmala saagamba so when you went for the paternity test zikomawo nga omwana siwuwo omwana siwuwe omwana wa mulala nga mwana wa muntu mulala nga si wange aba muntu mulala naye nga ze si kinali nnoonya muno okugambula omwana si wange that's why black yakategeera n'obutegeezi wano ku posita nga amaze omumugamba because naye yali takimanyi tewamugamba tulina gwe wagambako omuntu mulala yenna n'okyesigaliza nsonga ki omuteeka gwe nali ŋŋambye buno oyo mwana si wange ye girlfriend wange oba maama w'abaana bange omulala gwe nnina gwe nali ŋŋambye ne mugamba olaba kuba yabyaŋŋamba abaana abalina okwemanya naye ne mubulya history wange n'oyo omwana kuba nina firstborn wange ali 14 now Davina ali 13 years omwana wange gwe nina kati omuto ali 7 years so ne mugamba munaye ekintu kyono kiriwekitera ye mukazi wange yangana okugamba lwaki tomugamba awo nyini twagala okubuuliza lwaki wasirika yes nganze nze natwala decision nengamba I want to disclose this to this young girl who's growing up nga ayina emyaka 18 that was my target nga ninda Davina was emyaka 18 mukazi nga yetegeerera mugambe ekyaliwo n'ekiriwo and how she comes to carry my name and how the situation has been all these years been not being part of her life ng'asobola kitegeera si ku myaka gino gyaliko 13 takimanyi omulundi gwe yakasembayo okunkubira was in December black oyo ng'ateesa omwana ku ssimu amupakingira ebintu byamugoba waka omwana gwagobe waka mwana wa myaka 10 mugamba genda wa taata wo ku ssimu omwana ng'ali tormented akaaba maziga ng'amutiisa tisa of course yali amutiisa naye nga yamutraumatizinga taata we bwanga bugenda yakoma okumulaba so many years ago ne mugabula omwana tumuwisa wotyo naye njagala tumiitinge nga muno oyo omwana omulite nga tumiitingemu twaplanning okumiitinga for 3 times black nga disappointing mpaka we yaŋŋamba kijja kusoboka kubanga bawange tali comfortable nakyo Kim katono nnyo wennyini nti wamala okonsiringa results ezo n'ogana ozibulirako omuntu wasigala otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo nga taata nti because omwana yali innocent amanyi gwe taata bad black nga maama naye amanyi gwe taata naye results ozifunye tolina gozibuuliddeko wasigala otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo oba wagamba kati engeri gy'atali wange sigenda kuddamu bifaako nabo tuukirizanga naye black as ebyo byagenda agamba abantu ebyo omuli agamba onaleeta emitwalo 5 muno mu bulamu bwe black oyo mana emitwalo 5 oba 2 olza kisoboka black ye nze namuwanga nenga namuwanga sente n'obujulizi mbuyina naye sijja kubuulira kubanga si went we nakuzibwa obuvunaanyizibwa bwange sinakakasa abantu bonna mwana wange mulabika
kubanga Kim kumu ku buvunaanyizibwa obwataata ku mwana omuto wabeerawo medication wabeerawo n'okusoma ne basic needs of course awo wali ebinyusi ebisatu oba ebina oli shuwa wabituukiriza n'obujulizi obulina nti singa obeera otusitingiddwa bubi osobola okubujjawo at a time X. I can't, but I'll never disclose it publicly. When meets at and over Wagalanga, so Bukolaga, Obani, no more, but I'll never do it. But Gaye Wayagala, Gao, we are pushing, say, disclosing it publicly. I'll never do that. Okay. Kubangira singa kati imistantambi yes. Nina abana abalala waluliddeyo mama waabwe ng'agamba kimutalabirira abaana taweerera baana anti era Bad Black ozo ye kayika era Mrs. Bad Black mu kiwandiiko kye yawandiise n'agamba nti n'abalala nabo era still kye kimu tobalabirira you are a deadbeat father mu bigambo bye gulaba kisoboka singa tebavaayo nga ye wavaayo ngaye wavaayo ye ng'agamba nti omansa bumansa spam donor n'engamba I'm a father of 3 and only 2 biological daughters I have in my life and Davina is my daughter era wembantu nolugala post zange simu discriminate ngako nenga usiwa ate nga mbadde kimanyi siwa sigama ngo mbusiwa ngira mbeera nga n'abaana abasatu but she pushed me omukazi anvumidde emyaka nga natugesera nze nengamba I don't care but nga bantu bestafa ku family yange nga they are getting hard nkuziza abaana omwana wange afollowinga ku TikTok my first born alaba comments ze bampandiikako nambuuza daddy who's Davina who's Black nengamba no n'omulala n'ono naye akula naye agenda kumbuuza ebintu byebimu okitegeera nengamba no I should put an end to this kyenejjusa kiri kimu nti nakikoze publicly on a public platform but it's because that's the only way I could address this because she has always addressed me publicly. Awo wenyini Kim nti mu relationships mubeeramu ups and downs of course mubeeramu challenges naye abamu ku bantu abatuukirwako be bazadde twalengedde wano nga Bad Black era still awandiise message nga aja addressing eri taatawo abantu gwe bamanyi nga Pastor Mondo nti yabadde ateeseteese negotiations mbere nga mukwatagana era taatawo Pastor Mondo kati nga kyembuuza nti mu kaseera kalinga omaze n'okufuna results ez'omwana nti si wuwo ne taatawo kennyini nyini oba first family tebagigambako muzeyi namugamba after some time era nga wayiseewo ebbanga era naye nampa advice emunagamba it's good what you've been doing just keep quiet era kinali nkola ebbanga lyonna era mukwano gwe ebyagamba nno sina nkwatagana nze mbadde nkwatagana ne Black just mu December wano tubadde naye twesanga nitunyumya nitukola ki nemuwaniza eddiini okitegeera naye yakira kumakya kunvuma kunjolonga kumpayiriza Kim waliwo akaseera mu covid wetwalaba ku yali Snapchat ya Bad Black nga alina ebintu bya recording byatadde yali emboozi yamu wakati wo naye era nakutwala bubi nnyo ku Snap yo jukira omulundi ogwo ati the same following abantu wonna bali ebintu ebisinge era babimpereza buweereza wabitegerako oba yali yeteyo chat wabitegerako nti oba wali ofolinze out n'emikwano gyo n'omunyumizaako ko n'abiteekayo yes nali nfolinze out ne mwami Mbuga nga tulinamu ebizibu byaffe twalimu kati nankubira essimu yankubira essimu it was in lockdown wankubira essimu nangamba bino biki byendaba ne munyumiza ne byali amaanyi byatamanyi na recordinga nabiteeka out publicly ye nga bifudde content era awo twavaawo bubi nnyo ne mugamba kyokozesa kirungi sikyembadde njagala olulala yangambako ndaba olina ssente waki tompayo ku ssente nemuweerezaayo mitwalo 5 gya airtime ye yagenda ku Snapchat kugamba buke awadde omwana wange obuyambi bwa mitwalo 5 so bwatyo abajjajja kyekyo ekyetaano bukyo kyakulangira ekyetaano
kyekyo ndowooza otambulirawo mu bizikezike ndi agimazike naye Kim byonna byonna nga biri awo what do you think can be the way forward especially ku mwana ali innocent because mwe muyinza oba mulina obutakkaanya bwammwe buli mu public muli public figures naye ate the innocent Davina gw'otwalanga muwalawo era gwe badde osuubira okubulira ekyama ekyo after 18 years nga standings. The good thing she's not yet out there on social media. But munna sina guarantee ku bulamu bwange ngenda kubeerawo ng'ali 18 oba ng'ali 20 oba ng'ali ki. So nensalawo nteeka obubaka obwo ku Facebook etalivaawo neweefa leero era jagendayo akebere buli kimu agisange obubaka bwange ndiba nkyali mulamu era ndi mutuuza ne mugamba why twatuuka awo kuba Black yagamba result says teri muntu yali azirabyeko n'oba ogenda ku Facebook toziteekangayo how sure is she even the public oba toli mukubera ngo obala bibyo ngoyagala kwejjamu mugwamu bulago okutuddemu tewali mugwago ntuddemu kubanga migwa gya Black gibadde mu ebbanga lyonna lyonna era namugambe I'm challenging her to another test ne wajagala ncha go you ready reply ye gye yakoze mwagiwulidde yagambye tajja kukikola ekyo naminza amanyi tatawo omwana ayagamba ntobadde mu bulamu bwa mwana tolina any right kusaba tuddamu kukola gundi nti beesonyiwe tobaddeewo ate sigimusaba ye yabadde abyogera ebbanga been following her era nakola statement n'agamba niwemba sinze tatawo omwana yajja kusigala ng'akola ki anti oboola so anyway ekyo it's okay era nze naguma tana kipya kyagenda kunvuma tana kipya kyagenda kumpayiriza it is up to her Kim kino I had to protect myself from my image from my children from my family who are going to ask me how did it come to this. Kim kino kyange just kyange kyakusaagirizamu nze ndabanga laavu eri mu basumbuwa mu abiri nga mweyagala ebyaddala naddala ku ssimu ziri ne bakubira n'odduka n'ogenda ekintu ekyakutwalangayo tekivaawo ekinyusa ekyo nze ndabanga omukwano ogubasumbuwa abaana bange kituufu omukwano omungi nze nina omukwano omungi nnyo eri buli muntu gwenjagala naye siguli omukwano kuba nze nina omukazi era alina omusajja so I don't know ate simuwalana era mbeera nzija singa nali muwalana singa I have a lot of things I can say about that lady but I will never disrespect her like she has done all her life. Yeah. Niwasigala akomyewo omuliro gwo kyamuwa ekitiibwa kye ng'omuntu yakusasulanga kasente anti ogambye biri ebiseera nti we phone call away kati era muna yinza banga essimu eyo engeri gye mutaade anti agambye teyali relationship teyali era newe namusangira era mugambe namusanga bafunye ebizibu nga nsanga ne sente tayina bandi bank account ye bali baji blocking nkwadde ka instance bwe yanewolako million 4 nga ndi ku campus yes era mubanja sente zange tazinsasula kati Kim wejjusa okusisinga n'omukyalo ono oba sikyejjusa nejjusa okulaba embeera eno nga nagiseekera neetuuka wano nejjusa kyokka nti singa oba namugambirawo I think twandituuse wano olowooza gwe okujjonkera gwe kwogamba nti abadde akujjonkera buli ssaawa kubadde kuva ku kuki butamuwa buyambi kumulabisa okujjonkera kuno kubadde kuva ku kinga ogamba akubadde akujjonkera all the time nze nkyegenderedde buli wemba nga siri mu contact naye omukazi oyo anvuma naye buli wembera mu good terms naye like last year November December when good terms the archives can say Snapchat ubonanga tubeera ffenna nga musanze mu bbaala oba wa naye the moment wensiriikirira mu wendi papa ngaddamu kati I don't know what her intentions are. Kuba yawandiise n'agamba nti ne mwana yali yamugamba dda nti taata we yafa dda nti like omwana abadde akimanyi kakati kitegeeza si mawulire ge wakoze abadde akimanyi nti tokyali omwana tomulimu mu bulamu bwe
omuntu yagamba omwana mutata we yafa lwaki ate buli kaseera obeera ogamba taata we tokola kino ngati nga wamugamba omwana yafa susirika mbeere nga nafa ne mu bulamu bwo don't talk about me. Yes. So kati gwe kyoyagala aleme kuddamu kwogerako. Omuteekeka gwe nsuubira gwe tulina okwogerako ennyo nga wadde yafa ye Jesus Christ. Yeah. Naye nga muntu aba afudde mwogerako tanjogerako nafa. Kati kino kye wakoze mwawukanira eddala for good oba? I was on the wall. Yeah. So many questions not answered. Why? So I namubulidde nemugamba munange lekerawo okunvuma oliza osanga n'okunvuma onvumira bwereere gwena okuvuma mulala atakuwa buyambi bw'otamanyi. Sinze noonya oyo omuntu oyo kati gwoba ovuma. Okay, abadde avuma muntu mukyamu. Kati obubaka bwo eri mukyala Bad Black bwandibadde bubaka ki obusembayo? Oyo sina bubaka bwe naye mugamba ekintu kimu mbuno. Si asinga okwogera nnyabo si gwe osinga okwogera enseyogedde okitegeera. Naye lowooza ku mwana gw'oli mu kuteeka mu okwogera kulaba mpaani oba any other reasons you have. It is high time you reflect on what you say out there. Lowooza ku baana bo n'omwana wo. Okay. Yeah. Nze nvaako kyenkuza okugamba nnyabo nvaako nesonyiwa. Kale Kim tweyanzege Kim Swaga owakabi yegwe gwe baali bayimbako mu kayimba owakabi, right? Yenze nsebo. Kale Kim kyakabi nyo tweyanza nnyo blood. Amen. Ochegede nvaako genda nvaako netonesibako ate sigaya amasanyalaze byali bigambo bya Ava Peace. Kim Swaga Hanze ndowooza dieni ezibeere comparison loba. Yes, era biru omwana go basuula biru yerongoose biru bagala kugireeta kiberenga kyatteeka nti no omwana kasava mu ddwaliro wali. Yes. Taata ino ba paternity tested. Yes. Omuntu n'omanya nti omwana wo okuva ku day 0 n'otegeererawo ekyo tuyambako mu ngeri nnyo. Of course kyenda kutuyamba ebintu bingi nti no after 10 years 15 years 20 tugenda kufuna such disputes. Ojjukirako ko story mu COVID omusajja eyafa olwa pressure ng'aweeredde omwana pa ku university oba mujjukira nga amutadde ne muwiiru ye. Maama n'akamutema nti omwana si wuone nga amulabiridde almost for 25 years. Okitegeera nti mu kutambula kuno mu bulamu abasajja Yesu tulabankana naye n'abakyala basobola okubanga bakola ki balabankana. Nga Bad Black wali mu kubanga atugamba nti mu week emu mu bulamu bwe mwali mu Kim Swaga ne Eugene Sepuya. Yali muzanyi wa mpira Uganda Cranes. Yali ava ebweru w'eggwanga. Era amwogerako era Bad Black mu bigambo byagamba bana ababiri Kim anoonye munne musanje munne mu kaseera kali bakwatagane bagambe tuli ready. Bonna yabakozesa omulundi gumu. Uchevo oba ye yabakozesa bamukozesa naye nga they got bamwegattako mu wiki eyo yemu aconceiving kati ye tali sure kwabo. Ate kesa ezo bambi zibeerayo era Bad Black asobola kumunenya kesa ezo zibeerayo. Ngobera ngo lijjo ni woka ngoli mutambuze sobola obutamanya mu wiki tokako kakati nze ndambi nsaba government efule comparison. Yes. Dieni ezibeere zibeere comparison tuzisasulirenga ku kiti eyo. Yes. Omuntu azaala abaana be akimanyi. Omukazi azaala abaana tata batamanyi bamuwa abaana basuke mu basatu tulabe okuddamu omukazi oyo ng'akola ebintu ebyo Johnny Walking nga buli wamu. Definitely kijja kukendeza kuba omukazi we bamusuulira abaana ng'abo basatu nga bonna tamanyi taata ayinza okwongerako wokuna n'omu kennyini kati ku kaco kano ketuliko aka economic difficulties bakusuulira omu bw'atyo toddamu kutambula n'omu olugendo n'omanya ntambi wange gwe nnina mwaka gumu 2-3 tambi naye n'abawavunaanyizibwa Johnny Walking eno n'eno bijja kukendeera emivuyo ezibere comparison. Yes, ekyokubiri Bad Black, she's one of the most interesting characters on the internet online. And I'm a fan of Bad Black. Okay. Ebyaddala mwagala nnyo. She's
ye mukyalo oyo atatya kwogera at any given time of the day. Era we nalabye emboozi ngamba now that is the real bad black I know. But also nayagadde courage ya Kim Swaga okuwandika bbaluwa eyo mu kusooka okuba nti naateekawo a disclaimer wadde yabadde genda kujja consequences of okumuvuma as we know bad black, but at least kiba kigenda kubeera nga kikola kikimusavingako ku binajja mu maaso okitegeera. Kimu teyakoze ensobi omwana ono okumutokyalinga indirectly kati oba yandimulinze n'akula kyabadde kiri ekyokulinda omwana akula ati 18 kyesitegedde bulungi kyesitegedde kubanga nze ntambinga nze nga bwe twogedde n'okera olunaku n'omanya nti nno omwana ngadde bagamba nti si wuwo n'okitegera nti si wuwo tewabaawo kirala kiyinza kwagala kukuuma kintu ekyo paka ng'omwana akuze tebagenda kuddamu kubeerawo link wakati wo naye regardless okitegeera. The best thing to do is to approach the mother privately abakubanga abakugamba maama teyaligenze publicly kubanga amuvuma obanga amujjonkera anti aga mama ajonkera isa public aita mu public ngamba wali wafunira results 8 years ago yali agamba mama nti banna no musajja akikumye for 4 years not for 4 years but still he didn't save anything kuba 18 years yali alota tegikoze kitejiweddeyo so senga yakikolewo wali tewali embera teyali tuseno yonna wene embera gye tulimu etuukawo nga bamala okugiramu webate kyawakati naye senga yamugambira nti mune bad black omanyi omwana we wamumperedde olamutwala mu ddwaliro bino ebyavuddeyo though ye muli asobola okubeera nga bingi byali agala protectinga eddwaliro lyennyini of course na biki byonna naye results zali badde zisavinga ku situation okusinga namuyimbwa Shanita mwana yeddira Mpindi naye bamubanja namulindwa yansindikira ne posta wano agenda kwesimbawo natakuli wadde airtime namulindwa bamubanja DNA ne namuyimbwa naye namuyimbwa ye tajja kibakkiriza ekyo DNA she's a smart woman tasobola kukkiriza kubeera embarrassed era ndiye sempuya mutuufu sepuya Eugene Sepuya tudanga namuwuliza ye abadde alabirira oyo Sepuya obulabirizi bubadde kono archbishop abakyala obulabirizi bubadde mukikola mutya obadde buli anti kono tibasigala bakyakyongerayo Sepuya yali wa night stand I think ye nadduka kuba Sepuya avanga ebweru w'eggwanga najja wano okuzanya omupiira kati Kimu nasigala nga balukubira essimu booty call come waliwo okutakula n'atakula kati ne bacreatinga rapport ne bacreatinga emotional relationship eyo okitegeera kyovala banti mbadde mubuuza ekisembayo nti eno siraavu nga nze mulinda waluka element yako mu bye Kimu alaka ya moving Kimu alina omukyala kituufu naye maama kali kayinza obuteebuuza nawulira nti ate waliwo abayimbi bangi abaali beegattanga awo ku gundi ku system I know naye maama ogatta grid y'amasannyalaze ku kibira wali n'ogiraba oti but whichever at least ye bad black bantu babiri bamanyi mu week eyo Sepuya ne Kim kati Kim omugwagwa yambudde kitegeta Sepuya ye mwana tata w'omwana Sepuya je Eugene oba yabulirawa yatukubira kamwenda akafu Sepuya mpira gwe yatukubira kati omwana wa Sepuya kiba kitegeeza kuba babadde babiri abali mu contention omu yakugambye results yazifuna wabula ne public demandinga because byagoyinze da public public ye demanding oba ne bad black kali mu interest of bad black results okuzira because yakola kiza testing quite might be also a defensive mechanism ya testing bad black ya testing bad black ya testing tata ya inobeda bad black atankana results Kimu anti wali Kimu agambye wali anytime yenencha bad yaje anti kati bad ye omwalo omugezo wa Kampala toyinza kweteeka mu mugwango olaba bwotyo bad akuze naawe tayinza kuddamu ebyo bya kaliyoki bali mukyala mukulu tayinza ekyo tayinza kikola anoonya kikati ono obeera omwadde win ey'olubeerera public oyina ogiteekawo mu suspense sibimanyi ate sijja bikola kubanga tabadde mu bulamu olengera alayiniza bad black anti no she is strategic and tactical akuba kibasi kya Jose Mourinho kiriwa sijja kuwa DNA ate eya confirmation kubanga toyina right zisaba toyina right zikola tobadde mu bulamu bwa Davina
kimwagamba badde ateekamu yagamba tabadde anti kyegamba tuli muzanyo gwa Pep Guardiola ku Barcelona ne Jose Mourinho ku Inter Milan kati bad yali ku defensive no DNA webale tekayo no Materazzi no tekeyo Cambiaso wali tekeyo Wota Samuel tulebe banayisa omupiira ne Zanetti gajali webale oziiza the nanti katona akidduseemu kati obuyambi nommo gubeeraawo kibaasi kye 0-0 kwekuniza teri buyambi kwekuniza kati ono ekyafunyeemu tikwagulige tugwa gugwa 2-1 tasobola kuddamu teekayo obuyambi buweddewo guba 2-1 etomu yekyenda anti era newoona agamba omujjonkere public ejja kugamba gwojjonkera sitaata twekuliza naye ajja kwogera kimu nze sinze taata nze wendi enkya tugende oba okitegedde kati bano wegugwera essaawa zino unless nga bazemu ne bakola DNA test ne confirminga otherwise nti Kimu ye taata Kimu akyagulidinga 2-1 guli 2-1 bamuwadde awe golozi akire kwa golozi ndaba no DNA ndaba naye abaguli draw ani Bad Black wabazamba no DNA ndaba ngo okuba draw nanti wogamba no DNA n'ogaana ne proposal yo nti nze wendi enkya tugende kitegeeza wono okomangawo mujjonkera yalina defense emu nze wendi kati gwe ngo wesenda nze wendi nga wesenda ngabuza yo ne yesenda teyeteebe kati ekiko omwana ali mukyani kyasepuya atempulidde kibirige anti kati eki confirming sa test Bad Black jalinako consent jatakkiriza kugamba tuli awo mu katogo jatayagala nenga ate omwana kulwa obulungi bw'omwana omwana alina okwetaaga okumanya omwana kati awo Eugene ne bonna basajja b'amaanyi Sepuya alirudda wa mukulu Sepuya kamalo mulaba wano kijalimu Eugene Sepuya nakoma mukubirako kubanga kati omwana gwe basudde mu problem yabe yali mu problem omwana bwana akula ajja kwenonyeza taata we kati alina okyusa amanyi omwana bamuwadde amalala ne sinagategeera bulungi tugende ku NBS Eugene Sepuya ali ruda Eugene Sepuya kandabe wano njagala mukubireko mubuuze taata wange yaliko ne mu villa 9 paka 98 nagenda mu Alabama AM Bulldog 2 mpaka 2 wasinkanira Bad Black yali mu Vojvodina nagende ku Kakiki nagende Milad Radnik nagende Suduva nagende North Queensland Fury nena azunza amatimu kati ali mu kati ajje mugamba ajje alabirira omwana we Sepuya gana zinesi zagenze mwana oba omwana wa Jebbi Bugirita banga ke musaga Jebbi Bugirita Jebbi Bad Black atasobola kukimu engeri yali anyiriramu comparinga ne Jebbi alright kye kiri ku NBS maziga chichi omanyi musajja bayita Danny Trejo aina movie jakola bajazaga bayita Machete kyali kiso tekiba kiso kitema buli kiri awo nga kiri sharp naggulu ne bano kuserena kye kiri bagoba sente tezikyalabika sako zimawulire amale si sente amawulire buweereza amale service yes but service but kama service to be there kama service amawulire amale temuli sente amale connection na kuserving abantu yes the core value of journalism is of service of serving na yo ino bao facilitation ino bao so kati TV zigobera ddala kala NBS yo yakoze next media kati kutandikira waggulu kuba waggulu waliwa abadde akwanaganya emirimu yagenze ali wenda George Kigozi kasana uli akala eri sound Kigozi essaawa yonna ne mukubira Jo sound yali bamugamba essaawa yonna bali bagikolera Kigozi gwali bagamba Kigozi essaawa yonna yani mukubira sound ojo ulidde waisoma akagomo gogono mwagamba baba yegoba yoka baba eri kuki baba yitasasula byanjawulo yugo wegoba baba go wegoba ndakiri ya baba yi yawo mubuze ujo bana mukasaba yegoba Megatron begoba musajja wange no Ntege yegoba yo wegoba bwegoba yo tegoba kwezi jali Robinson kwezi simanyi aliyo kwezi yadduka teyadduka so yavaayo ate Simon Kagwanjala Kagwanjala yaliko bana
ye kuli kwasigadde kaani oba kuli Kigeni. baba kuliko n'omulenzi ono akola programu ya music. Ani oyo? Yani oyo musaafi n'ekiwala kire kirina hips Kyani. Zawadi baba gatubawadde empewo. Chola batumira tumiddeko umaru wali ku saluni yegundi agenda yakawungezi gundi kusula birungo nterake ekyesatu tumiddeko kusula birungo enkoko wakanga etuuka twaba wempewo kati bali kwekyo twaba wempewo muyiye there is no way kati kasozi enagulu kye kiriyo kasozi batandikidde kuba nene bakuba kuva ku boss jukira oli yabadde gwakubiri wa Kini jo ani atema omutuufu Kini yatema oba ekyala Kini abatema abadde kinawe yatemye namba 2 namba 2 we guyajja ku BBS yamupochinga ku BBS yagenda okuvaayo ng'emigozo obano mukittavu we nawulira era baavaayo bamukolimidde nti lolizaala balema kali neeno omukulu yatuuse n'alaba Kini nagala naye omusajja ono kigozi afuuse kazola seekanga nga ndivudde yatemye namba 2 we amutemera kibanna anti biba byanfuna teri kirala gundi sakozi tetwebuzaabuza byanfuna nooba nange ate lupya ye kazaala bulwa abadde afuna ssente empeterevu nnyo ngalimu kwasinga ofuna ssente awo wabula nga ate agali mu nkuubo gesinakakasa genfunye wano mbuki atema omukono muwanvu alimu engalo empanvu nesinabikakasa sisuubira nti bituufu sijjo wange mbuki kigozi essaawa yonna kigozi kati baŋŋambye programs bagenda kuddamu bazirestructuring mubaddemu program gye mbadde mmanyi ya entertainment eyaddeire saa 11 abakozi bangi they are doing a lot of nothing what bagalako abantu babiri ne DJ ewa kwe saa 11 after 5 bagalako abantu aba kwa after 5 ate bakikola ate lwakinedda tetulina ssente basponsa tebakyajja show trending bagirekewo tufiirwa eno business twagikola kukola ssente bagala kani kati kuliko DJ Roger kuliko DJ Masi omu ku bba inovaako kuba DJ Roger bamuleta mu analysis eno akole ne balwanga kyokka ate wayogera tutuwulira akasemuka kamiliyoni oyo oyo alina either okuswapinga ddeyo wali wategeera ono DJ Masi amuga genda kukomatose ebba komatose ate ebbaala ye naye yalabirawo ye n'akola ebbaala nakatubeeramu abantu 7 wane ekisaasi ku bitaala komatozi gitwateekeramu FIFA tournament yenakuyitako yeeyo ebbaala ye yabirabirawo ya mukazi anti era ebipapula kuliko babiri nga Nambwayo ne Senombe kati kwa after 5 bagalako abantu bameka babiri ali akuinosigalako omuwala sompa abaliko tulaba ani agenda kuliko muzeeyi wa kazi naye bombi bazeeyi kuliko muzeeyi wa kazi namba emu 001 MC Katamba nazirwanako Douglas Lwanga bombi bagobagala n'emyaka kuliko Viana Indi yali wate ono omuwala omuto kati bagambye alina osigalako Viana Indi muwala mulungi Munnayuganda Viana Indi she's a very good MC afaana bulungi ate muto ate kati ku saa 11 ino kwatrakting audience y'abantambi abasajja asigaleko mu ababiri bamuzeeyi omwaleke munne ani omulala aliko DJ Roger ne DJ Masi kati londako bagala abantu babiri ne DJ omu wakimu amagezi balekawo Mr. Kim Kalisa obo ndaba program ya after 5 wembeera ng'ombuuzizza without any fear of contradiction of favor olekako abantu babiri be bano wammanga olekako Daga ne Viana Indi ne DJ Roger n'okuna ekyambe kati saalyewa babaleke nze siraba buzibu actually eyo show we bagitoolako
bagenda gikuba bo bennyini bagireke nga we badde tambula in fact badde balina kwongerako na bwongezi kene aleke kulimba naawe eyo show ereta sente eziriwa eyo show yesinga olabika kugundi sikulimba abaleke nga we babadde kuba Queen mu meeting gye nataddemu obuma bwange yeebuuzizza yabadde yebuuza but even the show is not trending. Alimba. I don't see it anywhere. I be on TikTok scrolling. I see the Ntambis. Who is Ntambi? Sebo. Just social media. Or social media wabo. Ya ino focusing on bagishowa ifite babisalambu. Baina content baloja. Bagossip guru Edward the Great. Entertainment talk. Social media gundi handler. Ya ina problem. Bagambe teri appealing. Ya ganyo trending. Bagambe teri appealing mu bantu. It isn't significant. I can even scrap it off tugenda mu kalulu yabagambi. Yabagambi, there are two options. Either throwing it to Sanyuka and this becomes a fully political command center. Alimba. Era sawa yonna antoli wa walala we bakutte. Abala mawulire. Mawulire. Newsroom tuli banji. Agala temani. Waliwo omusajja omukulu awo alina ebirevu ebyeru. Awulidde mbu saawa yonna. Abeera mu gym kusitula byuma. Andoje. Kuba ku ngufu olumu. Myaka 6. Ba saawa yonna naawe ogenda. Yegunja agenda baleka Zambali Bulasio. Kati Zambale waba yetutte kati banato tema baaki. Otemera ddala. Otema noleka wabato. Abali enthusiastic. Abali hungry and angry. Bakanale. Nima Kanale mbu yakigize ekintu kyayikidde ddala finally. Nakirabirawo. Akubiddeko wano. Namulabanga nya soda o. Emperekeze. Perekezera tujja bileta ndowooza next Monday. Ngenda kongera perekeze ennyini. Ndafuna interest kuva ku sauce. Kaninde Valentine wano bate Diamond tandala betaddeyo. Kaninde Valentine ndawo tari tweeting. Yep. Hi babe bikininze. Kakati awo waliwo obuzibu. Gajja. Kakati anikati awo nabo bagala tema. Makona wange ali kuki? Sawa yonna. Crossfire bagala crossroad eganye. Bagala kumusindika kumbona famma. Jeri luda wewe iri mubende. Mbuja sana. Abo mukulukini mwana muleke bambi. Talina buzibu. Makona abadda ekintu kyatandise crossfire etandise okukwata badde abantu bamuvuma. Bagala musindika mbona famma. Abeereyo. Waliyo kyeyo. Mu kyalo. Mbaliwo abantu abamu nga basaana beera mu kyalo. Mbumbu kiki? Njadya. Mu kibuga kiduka ku speed kwambala biki nga abanna. Ani omulala gwe bagire? Kakati awo Kigula Lugi bamulese. Abeerewo. Akola. Ne byatabuse. Byatabuka ate wano. Menta kange bakaleke banna. Menta bakaleke. Imekandi sayinza okumutwala ku gundi. Kuki? Waliwo radio eri ebushenye eyo. Kanjira TV. Eyeyo. Gye bamutadde? Gye bagala omukasuka. Wanti bino bilimu ne transfer mukola swap. Nofuna akakozi akabeera emikande kiganye. Kikyaganye. Kibi nnyo. Kibi. Kibi nnyo. Emyakola. Kibi. Olaba wano kuseena wenyini omwana adafaana obulungi bamuwummuza. Ali wena. Naye kakati family egenda kulyawa. Kuba olaba eno. Mteri momo. Kuba olaba eno mu music omwami center kyafuna bulungi nga luli. Omukyala yabadde alinga supporting. Bamugambye ogira owummulamu sinakindi babanga abagobye. Kuba kasoba gamba owummulamu ate nga banoonya replacement yo. Gwe nawulidde. MTN Momo. MTN Momo? Bamugambye watugamba oyina 19 years. Buli ssaawa oyina 19. Tulaba okula. Kyekyamugobeza. And Momo 30 or 32 and the show y'abaana bato. Era kati success zina good. Success yaliwa. Win. Yaliwa ina. Win success. Kana kabadde akola nakakeero. Ono yali kwa bani? Win yoyo. Yali mukazi wa Kaye. Sorry. Wakaye walwa miti. Kaye sorry. Wakaye mulala. Yaliko nayo Wakaye. Sorry.
mpozi nga ngamba mulala yoyo kati yagisigaddeko yasigaddeko kyekigenda maaso nalikaawo nga nkola show kayima ku Lwokutaano Shafik Shafik ne mugamba naye bagenda kugoba go Shafik nakimugamba mu maaso ku maaso Shafik bagoba wa ntambi nawo dembe bagiggala ate ne bano bangobewo bebadde nzija akawogo kyekigenda maaso kati sente twali sente ebyaddala tugende wa Irene namubiri ate ye Irene ate nalabye atandukidde ebyatabuse story ya maama we next Monday yinza okujja waliwo omuntu gwe eyaŋŋambye alina bwino gwagenda okumpa ku byaliwo kuba yaŋŋambye nti ambimuuliza story ya Irene yekka tulina naffe eyaffe ensi nange nina gwendi mu kukwasaganya tufune ekintu ayi nange nenga tukolera abantu kuba tuli ku side ya Irene yokka gye tukola oli bwe yaŋŋambye nange muli babinnya ab'amawulire buli saawa gwe muwuliriza n'atufuula omubi n'atuyita ababi mulowooza ki twogera n'emyaka 11 waliwo ensonga mutazibabuulira nengamba ngenda kunoonyaako osooka obimbuulire ndawo babiri fiti okujja ku mpewo tujja kuyita nsengejjemu champion Marvin nkutumiddeko muganda wange awo US kutumiddeko nnyo champion mumanyi champion Marvin bagamba aweereza ku ngatto champion tampangayo ku ngatto bagamba aweereza engatto ezeeyo na champion wa mipiira musajja ejo agitegera bulungi champion nkutumiddeko nnyo kyakabi Yvette nkunoonya Yvette yayimba ne gundi omusajja wange yoyo omusajja wange kubanga yaŋŋamba nti no anekutte nange wange Irene Nambiru Yvette naye bali bayawula mbu so Tadias mubiru tunamunoonyako Tadias anayogera simanyi Tadias bamuteekako ogwenjaye bambi Irene namulabye ataddewo ebintu ate kati naye mulugunya kiri yakivuddeko kya famire n'agamba ate kati eno gyali mu ndongo kisusse n'agamba mu ndongo eno gye tuli kansome tweet nga yagiwandiise mukazi wattu Irene Nambiru ng'alina obulumi nti kiki ng'ate obulumi buli eno mumwe. The music industry isn't about who is the most talented anymore. It's about who's trending. It has become a popularity contest, and too many real artists are being overlooked because their follower count doesn't match their talent. Mu Luganda agamba Irene, music industry ya Uganda tekyali ku muntu asinga kitone. Eri ku muntu ani atambula, ani yeyambudde, ani ayogera ennyo, ani yasibya akaviiri trending. Nti efuuse popularity contest ani asinga obumanyi okumanyikibwa, ani asinga abawagizi, ani asinga okutambula. Nti abayimbi abaddala real artists mubaleseewo ne mulandukira ku bali bakyakayiga. Yabadde mukambwe kyakayiga be baani abatalina talanta. Ali ku the new school. Alina minzaani. Alina minzaani. Alina akuuma akapima. Apimira ddala kuba industry agibadde mu myaka 3. Atuwe ku example z'abatalina talent. Kati afa balina ozepimira. Yayogedde general. Yandibadde kiriya n'atugamba mupika noono. Andi nze namukubidde essimu. Naye ngenda kubulira bye yaŋŋambye. Yagambye ata. Kakati wane kisookera ddala ayogera ku music industry. Music industry olina okumanya kyeki. Kuba music industry ebigikola mulimu ba creatives. Ba creatives mwe muli ba musicians oba artists mwe muli ba producers mwe muli ne ba songwriters. Eyo element number 1 wali. Eyokubiri mu aba entrepreneurs aba commerce. Ba progrera ku ba promoters, togera ku ba distributors, bakuba tebakyaliwo essaawa zino. Ne bakasibukiro jjukira luli baaliwo. Togera ku muteeko ogwokusatu mwe muli audience. Audience be ba clients baba promoters batagetinga ffe. Kati abookuna abasembayo effe media. Bebikola music industry. Kati frustration ya madam mami ndowooza comparing generations zibbiri wekyali ku side yaabwe nga music industry nga bwemboogedde eri ku talanta ey'ennaku zino the new school oba new generation I think eri new about numbers. Numbers ye hard work kyoteekamu kyojjamu luli wabeeranga lazy naye nga wabanga ne talanta ng'okuba album nga publisher kasibukira gyakigula. Naye essaawa zino okola oluyimba ng'olina oddutambuza TV ku TV, radio ku radio, interview ku interview, YouTuber ku YouTuber, TikToker ku TikToker ne challenges. The hard work eyo. Kyova olaba nti bayitamu oli akola oluyimba ateekawo obukadde 10
nalupushinga ne luyitamu naye nga si lulungi nga n'omuyimbi si mulungi kati ekyo kyekisinga okunyiza abayimbi abali talented ba Irene ti Irene abalamu akola oluyimba essaawa zino alina oluyimba lwakoze ne John Black terutambula luganyi kati ye frustration gyalina nti luli yakola ng'oluyimba ne Sweet Kid oba ne Bebe Cool Simbalala oba ne Chameleone biki ng'oluyimba by 2 days lufuuse hit kubanga ku radios kuzatambulira ku mainstream bali basobola okusiivinga n'amanya muyimbi lwafuuka hit because of talent lwafuuka hit because of dynamics ziri very different but also talent was an element, was an ingredient nti lulinga ntambi nonya Chameleone because mumanyi mulungi nga nze anoonya naye saawa zino Chameleone akola olimba nga yalina okunonya waba dynamics wezikyuse but that is the new order, that is the world order kati mu nsi yonna genda mu record labels zonna Sony ogende mu Universal ogende mu Warner buli muyimbi bamutako budget wafulumya album Drake bako budget ya bukadde nga bubiri obugenda ozigenda beera distributed mu channels ezenjawulo oba kitegeera naye luli siwe kyali wekityo nga talent banoonya esaawa zino dynamics zikyuse esaawa zino dynamics eziriwo zifavoringa hard working artists not talented artists ekyo yandibadde akitegeera ngenda kuwa examples zizino olaba Jostede he's one of the most talented guys betwali tulina mu era ya fene empya naye Jostede yomu ku bantu abadde basinga okwesaasira okuba ina talent era amaliriza mu kwesaasira ng'afunye abamutomeza n'agenda mu biragalalagala esaawa zino alwanisa biragalalagala atava mu rehab mwagala kunzita waliwo omukwano gwange yampangisa ku mukola emitiyana n'agenda n'alengera abagole nga ali mu bayingi agala bagala kunzita watuuse yes kiki ekyo kokayina n'ebiragalalagala ebigenda mu maaso now Irene we namubuuziza ne Irene tukomparinge new school, old school yammwe ne new school nagamba kati ntambira banzi nganze Irene namubiru nkubye oluyimba nkuweeki lutambudde kati nkuweeki w'ebiseera bino oyinza okugamba nti Jozala bagikoona Spice Diana kati comparinga Irene waluli sawa zino Spice Diana Jozala bagikoona yayimbye nkuweeki Juliana Kanyomozi kantambule naawe esaawa zino olaba mushiba onkutudde omegudde onmenye kulaaki laba Mariam Ndagire ansiisiitira ampaana nnyo esaawa zino funa mu Lydia Jasmine fe tuli Manchester tubulako kuba United olaba the difference in talent laba Sofia Nantongo binyuma nga gooyagala atakwekkaanya esaawa zino funa mu Avapeace kawala ka mooti lweruliwo zeze ziriwo kawala ka mooti katambula kati ataako zimanyi kawala ka mooti ye kabadde kikawala ka mooti nga line koko banna betulina kalo nakimerewo omusujja mpulira gunnuma 89 saawa zino ogenda okuwulira vinka kimanyi ogudde mu shuwa ogenda okulaba Feibe Nasolo sosole bw'atafa saawa zino olina lwekyore mbuzi mumpe ku kabuzi mbuzi dirido fetudirido Shaira nva nnungi wa dokita esaawa zino woba onoonya ofuna Nando Love kinawolovu otambulira nga kinawo fire bongole lutaya alone and frightened esaawa zino owulira empale ez'ennyambala zigido olengera the difference frustration ya Irene gyanna Irene nainawo ka point webali Eddie Wamala eno Sacramento eno ye Sacramento esaawa zino nze nimiro gwe farmer kuba Eddie Wamala wakuba boda zituyamba nakuba babukira boda beripa okitegeera Martin Yangumo Martin Yangumo kwa guli mu gia nene era ofuna mu fikigaza fetunywa njaga ya batanywa njaga music ya batanywa gendo buze ne senga kula nama Jamalo waso wono nsonywa esaawa zino ofuna mu puzzle ensujju banna kakati Irene nga yabadde mu era eri enkadde wamma ba Jamalo waso ya frustration jibalina ku generation kati nga alina okugabana resources eziriwo nga agenda zigabana n'omuntu nga talina talanta ebyaddala abantu bonna nga bali talented are pushing back. I don't think these people they are not talented. They are talented but ndowooza creativity oba njawulo ya creativity one but they are talented. Talent varies. Talent mupima mwogera ku talent tetugumya abantu
tukole bwe tuti Jamalu wakuba abakyala bakono mbayita bazira bwe nogamba njaga yabatanywa njaga gendo buuze ne last ebusaabala dala tebabeerawo difference difference muki mu creatinga oba talent eri kuki mu malobozi mu lyrics talent bibeera bibino ebibeera technical ability okwexecutinga ekiri nakyo kyolina munda. Okay, yes, ngoli naturally gifted nga toli makanika tokanika kati erene eriko ebyaddala tulina bamakanika bangi ne tulinamu abalina talent of course agala bantu banfune bubi naye when we are comparing generations ziri because nkubulidde abayimbi kusaidi y'abakazi ba Feibe Nasolo babuliranga amaloboozi ba Sophie Nantongo okitegere ba Winnie Munyenga Erin Namatovu abo bonna Feibe Nasolo like their talent ngogenza mu music waabwe bye bali bayimbako enkolo bya maloboozi byonna n'ennyimbo buwangazi bwazo nti bazimba kati zikyawangala myaka 2 after singa bazikubidde mu generation eno zali wanga yes zali koze olwensonga ne mubano mulimu abamu abakubeezo era kati abasirire jula lushi agenda paka ne mulimu bagikona nti bukola myezi 3 nti talent teyebuliza outcomes za talent byebyo nti product gyolese genda kumalawo bangachi ezaba libengamba bali balina talent nakati myaka 2 myaka 3 myaka 4 bafire bongole rutaya eri wamala okitegeera ba oli omwami yani waliwo omwami Umaru Katumba bajime Katumba bo music akyagenda mu maaso nakati owafu wennaku zino myezi 2 myezi 3 nawolovavu ekiwologoma kivuddeko okubye nawolovu ogenda kuba kisota okube timba kuba byewalula gokutegobba kyegamba nti bane ebyaddala bikola kibivaalinga wabula mu kuvaalinga abayimbi abali talented ba Irene Namubiru. Yes, we can understand their frustration, but they have also to understand the reality and the new order. The new order eraga omuntu ali hard working ajja kubitinga wa talent bwe kitambula kati zengenda ku example y'omwana gwata Gravity omutujju Gravity twamujerega fabali mu hip hop oyo tasobola atalina bawa oyo makaniko oyo ne comparing Gravity omutujju ne barappers bafe twali tugamba nti no bamanya okurapinga yabali ku top azimbye mansions akoze ekyakuba shoku show bali likoji bali yao hard work bali yonga bali yao hard work. So me I would go with the hard work because they paying kati Irene wabali talented then ayongeremu amaanyi tasobola nanti bwe bunafu bw'abantu abalina talent kyembadde nsoko kunnyonnyola wali era kyasinga bayambako nti waliwo element number 2 kwena kubidde wano mu music industry bali bayita the entrepreneur nenkugiramu the distributor kasiwukire yagendangayo nga yanoonya nakuwa obukadde obanga 3 n'omuwa album kuliko ennyimba 6 n'oddayo n'otula n'onywa babebe kulu nga teba complaininga bebe kulu bagatta ababisanya ne generation bagatta bibiri bo basigattirawo bebe Jose Bobby they had talent then they were dedicated and they nebatekamu hard work tuvola sustain nze myaka 2 mwejo nani stop nno tebabuzeemu ngatazikiza bebe kulu Bobby Kamili kati ogenda kuba Irene Juliana bo bangalo bunani bangalo bunani dynamics zigamba bangalo bunani fe tulina talent muino tuli bambeja muino tukolerera okitegedde kakati mbadde nsaba madam Irene namukibola mbadde nkidissect nze kyonna nenkuwa n'ennyimba nti yes zino ennyimba bagikoona zizo bazimalawo myezi 2 nena nnyini waalwo abamutetenkanya ekimala okuyiya oluddako n'oluddako n'alukuba n'aluvuga n'akola ebivulu wuyo kati endorsements zibadde zigenda baba Spice Dana ba Shiba ba Irene tebafuna kuze endorsement singa bano bana kati bana bali talented lwaki tebazifuna endorsement because they bali laid back no kufuna endorsement eyo nayo gundi ndala hustle oyino genda mu business meeting sawa bile zo kumacha oyino kuandika proposal if need be oyino kwata esimu kusawa 3 webityo kati ona anyanku biddono nakuba ku Monday muri ku weekend yo mu kigroup ky'aba Irene abali talented mulimu baani bayimbi ki mulimu Irene Namubiru mulimu Juliana Kanyomozi mulimu Nava Gray na concert ku Valentine's Day 14 era navanze yamugamba wake up tukole concert 14 nze era njirimu bulumbu kati bulungi 14 Valentine's Day na mwede mwagire epas abadde agwa mwabo bangalo bunani paka naye twamuboggolera naddukayo tumuga epas ku talent joyina you have to exhibit something
naye abadde engalo bunani okitegeera baliriani mbabazi bagwawo Lilian naye ngalo bunani talent nsufu nnyo Lilian singa tebamugoba mu nnyumba ngalo bunani mumbejja singa tagoba mu nnyumba ngalo bunani Morris singalo bunani gwe Morris tuba tukayanira Semanyi international Semanyi Uganda tutuna international artist singa la breaking adda mu bisoro ba Two-Face DB Uganda yayina Morris Kira at the time but comfortability I'm comfortable if I do a show ku Serena omwaka mba maze kazi wangali Sweden the Morris is the biggest fan we era buli we musanga mugamba Morris you have done us a disservice nache gamba techimala mugamba Morris you've done us a disservice ku talent jolina ku potential jolina singa twakupushinga yoda because size kunuma mu era yo kunonya international artist wa okuva Uganda nga tusindika yo ba mediocre nigo mwasindika yo nebe twina gwe twasindika yawo nete kyagwa bulungi nga tukisindika nenga tekigwa Joshua Baraka yomu kubaze mu new school understanding the dynamics ya poshinga bana abaje sawa zino aba talent bagenda bam ne bagenda kubeera baliningira mu dynamics empye ziriwo to Joshua muto mupya ali talented ne dynamics eziri wana zamanyi za hard work kitaka chechimu talent agirina hard work agirina Swangs Avenue jukira weeriyo hard work kupika azawi kupika vinka pika nwaji wa dynamic talent chipike so abayimbi ba talent bafuna nnyo obuzibu Rema namakula agwa wakati wa new talent new generation old generation naye asingalo bunani era bakubuliza bakutuma abayimbi abakyala abasenga obugagga Rema yinzo banambe apikira ddala Rema namakula naye Mase yayinzo gwa mu bangalo bunani nanti kati Mase yo kyagenda ogwama agenda gwa mu kine kya law of diminishing returns of love complacency tebache tumubanja ye kati Irene nali manyi yali tayalinga akyayagala okiberamu ekintu oba anti yaze nafuna ekinyegenyege twamuwadde concert last year nalinda bookings teyazifuna eziddakaawo kubanga waliwo ka extra hustle gwe singo manyi ngeri Shiba ja hard workingamu Shiba nokuno okumula kwa omudde ku muyambi Shiba karungi Monday ku Monday meeting ku meeting rehearsal gym ono tabikola tebabikola abagundi wayise sister waffe agenda ina concert oba na edisia Nantongo Sophie bayise tebefuddeeko guno omulembe n'okwefako kikulu the sex appeal kati bashiba bagenda mu gym bagenda mu shows buli kimba kikoze chobola they have been successful Shiba and Spice Diana abo abana bo ndibogerako ne lubeera ddi Shiba and Spice ne bano generation ya fenkadde batuka ekisena gamba tufaaki twakikuba ne batuula kali wone wabera void era ba Irene nange mbanenya ba Irene na mubiru mwe mwaleka void nene bana abana baje ne baji feeling nga tebali aliwo nesinga mwasigala ku Hyundai bana abana batalina talent bali badde n'ensonyi agenda wontyawo waliwo ba Irene awo lesina kambere fan so kati kicha complaining ekitufu baba mazeke emirimu bye bakuba tebabitegeera babazalawa kiki kyayagala she's frustrated kugamba tanafuna because Irene wete yakuminzani bwati simanyi orisgundize sources of incomes naye pa music wera bwati ku kitone kyalina antayinza kubera nga aliyoke ne mu mirimu emirala naye ngamba nze ku music the income ava mu music wera ba ku kitone kye ne output ye talaba nti no minzani measuring kye kimu ne ba Spice andi katusoka mubuuza management ye ajirina ye management ye ekola biki nga tanne new school ebikola right management ye byekola bye bituufu yajirina kati yagala complaininga ngate ne management nayo yege bwe buzibu obuli awo chola abakolima singa badde management ye eri solid nga tujiraba epika twandigambye omukazi ono ebintu bye tebiyitawo babikuba ekyaba naye management nayo tujinoonya bobo noonya Irene booking awa webali office zaabwe ziri webali kakati omudamu message addamu
abamawulire obamanyi oba omanyi bali bewakolanga nabo ba Robert Kalumba sitakyanoonya mmere ya leero ndowooza teetaaga gobagana na new school anti kyali muzanya kati role of a gatekeeper agala kaji nti gatekeeper kyeŋŋamba nti tuyingiza tebalina bubagamba tebalina kukkiriza fake talent gatekeeper bajoze rolo yaabwe naye nebeera bya dynamics zikola abana bawaganya fake talent anamalako bana bateekamu kingi nnyo masa bateekamu nnyo bagundi bwaba badduka era lwebyo ba Judith babiri nagenda mu politics namukubirayo yekigo nenga talent yalina nnyo ate Judith siraba kye kyamuddusa okitegedde kuba space yaliwo nga yagirina space weri masazi nalaka akyabali of course shia babiri nga akomyewo wana balinawo omukazi akubanga babiri wana tewali space yabo nkalu ate mulimu sente wali sente gossip mu gospel music omanya buli week emikolo abangamba bayimbira church bavaawo ebyo ani yabikubaawo bayali Vixon bamugamba ayimbira za nsi biki n'abakubanga temumanyire si bya Yesu yebali Yesu naye bikola ludda nga nabo bapasita tubagulira zirenjirova ne bavulumula Yesu yazibawa nali manyi bayimbira bwerere kubana ulira kwa mbo abagospel bali babamanyira nti muyimbira Katonda mukolera Katonda naye nga bo ababagamba bapasita bavulumula ntambi ekitubu kiri nti new school yo weeri naye nga eyimba fake kati old school okwetaasa ku new school okukuuma gate eno fake aleme yingira kirina kukolebwa kitya tekisoboka mu industry gye tulimu ya entertainment tekisoboka there is no quality control gende ebweru w'eggwanga ba Dr. Dre batuka ne bakita abana ba little baby be baliwo naye nga when you compare bali asajja bali ba Ice Cube bali bamanyi ba Ghostface Killah ba Rakim ba LL Cool J kati ba talent eriwo I think bakwavo old school betereze anti old school ekibaluma bano bafuna kiralu nga tebalina talanta fa balina talanta temwatusasula school efuna nnyo wokutegoba kati buli shakuba muwatano kakati no dirido masomero ludawa nenga go talanta omusimanye binyuma ngoli awe simu ntalagwawa ali ntala ali waka abadde mu bangalo bunani paka we yazo kuseba nonga alina okuwasa ngwino nonya sente yawasiza kati agwawa abadde mu bangalo bunani naye wano demands zatuse nga alina nonya sente omukolo ogende maaso nazukuka wake up kabaya woni nazukuka naye agenda kuddayo alright sindi yazzeeyo uwa bangalo bunani kompyuta mpozi taliwo industry enkalo abo bagambira nti sindi apikira ku Shiba Shiba kastazikiza sindi agwa Raila kyekiriwo ali ku kikati wazemo muwulira tegeza Shiba na babutabaawo sindi yandibadde nnyo yansigalidde dda nnyo Shiba ngakolezeza abantu bangi abayimbi akolezeza Spice akolezeza Avapeace kati agamba nze Shiba aliwo tambi nze Shiba aliwo ngaaliko ne mu video yali video vixen wa Shiba katalago 2019 kulimba lwa Baby Never Replace Me never replace yayimba ne Grenade ne John Black Shiba Avapeace kati ya Shiba gotulinawo mbu tituli anjaga ya batanywa Shiba space ya Shiba nayo abawala ebalemedde kyenkugamba eri awo eri dormant era mumulinda je nnyo ate era mutandika kyokka bale taliwo nga musobola okukola ki okugivumbagatira ebalemye nabalabi wano nga bali ku mukolo gwa Hana Kalema nga Jasmine takolagana na Spice nenga kikino Jasmine takolagana na Shiba lwatali mukwatagane Jasmine takolagana na Spice twala bene video Spice je yakoze jjo je yataddeyo era nga ne concept eva wa Shiba eya voice over kakati batuyise omwana oyo nange nensimbula wano nenga mu video temuli mwadde Jasmine kikazi kya tubambi olwokuba mu kyamba dologoye nga tebikituuka cyane ki Jasmine nga mabere gayitambwe gati abana kyabyambalidewa wano ku Hana Kalema ono yali Miss Uganda ategese omukolo wano Sheraton Gardens gwe uno gwabadeko Miriam Matembe Miriam Matembe ate yabadanyize yabadanyigide Spice bannake ubwo yambadde akanakoma na Pitwa Kagoye nanyenyi balabwati nanga guno mulembe ki Miriam Matembe ate naye mbu katete ke kamunyizizo mbukampi nabadde mmanyo babirala kampi
guno mulembe kinali minister wa integrity and ethics nga tolina bba wano nakuba nga oli mbuliri webasa mukaaga Kiraga Shumba Simayi yakoze birthday yagikoze yabadde ejjo kyabadde kitya ku ora yazze ne list yatuwa sala ina kirabo kinalabe bamuwadde yatuwa list yawo ate nawulira mu Range Rover ate mbw ate yagimuwa yali mulala nange nabiwulira awo ate n'agamba ayagala kuzimba nnyumba ntimugatunda Range Rover ate apangisa nga alina Range Rover akikola atya nange mbala ya Kenzo bannaaki kola kasanvu n'ofisaako akenda tongamba nti asinga ono yagigabidde ku mukolo bannaye obiraba n'ogaaki kino kituliko ate bagijjawo ne bagitwala ku mazzi ojjooza ate teyazze ne gundi yakikola Ameriya muleke bangambe yaddala yaddala ko nawulira ngamba owaki kambireke naye kati tuli ku kiwano tuli mu kiboozi kiba kiboozi era naye nga ate mpulira mbu ate Pierre Pounds ataddeyo concert ku lunaku lwe lumu oba mbu agiwanise ate negundi yajjayo ye grenade mbu ate kiki oprojectinga muno gaa kuno okuswala kuno sikole kasaalongo yabadde agitaddewa lugogo omwana oyo grenade official bw'abayimbi tebamubeereddeyo bwate yayombye nayombesa ne puzzle nti enkofiira agitayako bubi nti ki enkofiira ajambala bubi abayimbi tebamubeereddeyo tebamupostinze annange ate mpulira Pierre Pounds mbw agiwanise luddawo olwo pozi yayimba nyimba ki yayimba olimba ne Kenzo lulwalona twende tupaate mbw agitaddeyo nenyimba bbiri ayina bbiri ayina nyingi agatukolemera nga lagadiwe yatukolemera Gloria Bugi ali kuki agateeka nakivubo ani Gloria Bugi yasabye Haji Hamu kati nakivubo kampi abantu babadde nga bakaaba gyabadde ayimbira bwe nnyo ebatta tebalanga muyimbi ayimbanga okuva radio we yafa weyagambye omwana Gloria Bugi neŋŋamba yakati ate cocaine abana bakinywa kyera emisana ate ne mukazi wa MC Kat simba bamukwatidde mu supermarket ate nga beebuuza yali munene waki yakogga neŋŋamba bannaye tekimunonooza nedda naye nga yeyeyi gwe bakwatidde mu supermarket awedde emirimu naye bannaye Pretty Banks ali kuki Pretty Banks naye ate nagenda ewa Kenzo ate kashiya nangoba kashiya yamugoba Kenzo bwe yali muwanvu nnyo ng'alinga Omumerika ne bangoba nga ne Pretty Banks kale kwegamba ne Laika Music yali awo kali ekyaganya otandika bwate gundi Benz bagimujjako Shakira anti bwe motoka bagimujjako yali ya Success Motors nga bakalango munesi bitoka yesimbyewo era byebemu ebyamayinja ayazze yakikoze ate Machinde West Machinde East mbu yagatta abantu mugatta abantu mayinja we yagattani simanyi nakumanya negundi nno naye Mickey Stefan ate yabawula bwawusi ani Mastone azze ayiwulire nebiga yali nansana ali eyo naye bamugete bagenda muwa kaadi kiki ajje kuba kansala bwawa ewe nansana LC5 mba kifo kya Zambali Blasio ale nawulidde asobola bw'abavubuka afuna ebyo naye mbu wali MP nedda nti Blasio mukasa bakimuteekedde emyaka 5 kuba Wakayima yebamugira Wakayima yaani ate muganda wa Gashumba ki Franco Malingumu yali nawulire ne Sayimajja omunene naye babegase ne Sayimu wakawala tebayinza wangula pozi gundi yamugola atya principal yabadde wa principal mu office ne mujjukiza mugana ne his excellency tewalaba musajja bwe ate yali kipopo nangamba ntambi principal yagambye ate wamubuuziza ku bya Sayimu namubuuziza mga principal musajja tewamulaba yagambye ate nga ntambi bizibu byampuna ne Eddie Mutwe akubuulire Eddie Mutwe yagambye Mutwe nanteerako omusajja yali asusse okujjonkera nga teyeesesasesa balaba abadde mujjonkezi nnyo era mbuno Eddie Mutwe nanyumiza kenyini nti batuuka wali n'aleeta omukono mu fumbiro n'agukwata ebyaddala ani yagukwa n'agugjamu ebinunko
Eddie yakujjamu ebinunko. Waisu togula banga bakukwata nagujjamu ebinunko paka we yagujjayo mbuti yazikwatamu kadi anagifuna wadde kadi gyayinza okufuna nga ya success moto success card gyayinza okufuna mwamugobye twagobye banna nakalulu ke Kawempe North wera agenda kugwa agwa n'agwa yani ye Khalifa agwa n'agwa ate nga ye Khalifa Khalifa akasajja Khalifa ye kazajja Khalifa ate nga aganaga kati manya kyawo yetuuma ki yani oba mwaba mugira Mukibi Sadat azzewa na Kawempe North kukola ki kuchekera FDC ekibiina kyali ekyamaanyi FDC wetuse gali matonga babese gye bakiddukamu kyekiri wa agidemu FDC yawo ene najja nankumbi ekyaliyo Patrick Amoriet Oboy Kasaji ne bulijjo tafunanga ngatto ze zamuva mu kalulu ani Patrick Amoriet Oboy tozijukira yasigala mu socks yoyo yatulanga mutaka yoyo naye siga girigi tena ulidde mbu makulu ali lubuto emyezi ena ne banga esanyo balampiso ne banga pulimambo yazze ku live ne baita ebifaananyi this and this. How can I explain to my children that they are the same person? So aluweka toka imiride Kawempe North ani tutwala card nalukola nakola bagimwade bagenda jimuwa ate nalabye oli ali kumalaga ekikola kyo kibi nnyo nnyo banna eddiini y'Obuyisiraamu tesinza mirambo tesinza bafu yakikoze ate tesinza Allah wadewo neyagambye nga mugenda egundi ne tuba tugenze kusaba Allah tusaba mufu tusaba Allah yabadde ku kyate wano oli adda asaba mufu fight hard jango oyambe kadi bagitwala jango ojimba debate yagenda etya ani yabakuba debate abajiwangula bali babiri Magala ne Nalukola Nalukola kye mwanguzi obukakkamu bwe n'okubeera nti yasigala ku mulama ku bibuuzo ebyabuuzibwa abala balinganga badivertinga his eloquence ennyonnyola y'obukakkamu ali articulate very articulate ate abananyi competitor wate namwenda osingirawo kwenye platform Magala nagamba ati musajja bababuuza nti kumwena abali wano ani gwe weegomba kumwe abali wano yajanaga negomba kanso Nalukola musajja munnamateeka banira eddembe ly'obuntu nengamba kati awo ne ground yate nga naye yogera kimu Nalukola Besigye ali kuki Besigye akyalinze Attorney General yabadde asabye lisiti okuva mu makooti gende wa district yani oyo DPP kintu kya Besigye kyo kiraka kiwanvu kyali kiwanvu kuba nawe tebagenda kukkiriza court martial yaabwe kumala gagiragira bwe balina okuteekawo resistance ndowooza tukomewa wenyini bwe kityo we kitambudde ekintu sibula abantu bane mbasibula nga mbajjukiza abamu ku basponsors bange olunaku olwaleero ng'omu ku bo abakulembedde amuyita Equator Gates Hotel Equator Gates Hotel nesangibwa Bulenga nakuwadde so mbadde mbasaba mwenna abaagala okuwummulako kati Valentine yino etuuse yo omwagala omutwala wa omwagala wange ngenda mutwala ku Nava Grey nga 14 olumala mutwale ku Equator Gates wasokalami mutwale ku Equator Gates Hotel twebake eyo so gwe wenna nga nawe oyagala ngoyagala comfortable accommodation wifi ne smart screens mu rooms dining options ennungi event spaces abagala okubanga mupangisa okukolerawo birthday graduations baby showers honeymoon mugende ku kifo ekyo Equator Gates Hotel Bulenga nakuwadde oba kuba ku namba y'essimu 0200 90 73 40 chap tetuyina budde awo nga tuvuddewo nina baganda banga ba ticket kibanda nabagamba mwena abagala okubanga mu travelinga mugende ku www.ticketkibanda.com kuliko ebisale ebbeeyi y'ennyonyi ebyenjawulo cheap flights to anywhere oba yagala kuva mu Mombasa ng'ojja Uganda oba yagala va Uganda ng'ogenda New York whichever any destination kuba ku namba y'essimu 0760 ana
14 28 nammwe abalina events nga conferences abalina concerts oba shows musobola ogenda ku mukutu ogwo www.ticketkibanda.com. Of course akadagala ka Solange nkabajjukiza nti nno kawonya cramps aba cramping nga mulina obuzibu obulumi muberenga mukozesa Solange women's syrup asangibwa mu pharmacies, supermarkets ne drug shops namwe abali ebweru gwanga musobola musanga mu outlets ezireta ebintu ebyabana Uganda. So mukama wanga Baswangs Avenue bagamba bo ngenaku z'omwezi 23 wano 23 yes 23 tugenda kubeerawo mu February guno omwezi tugenda kubeerawo kujja Haspia emunyonyo gates zigulawo sawa 5 bayese kibayisa roast and rhyme reggae raga nyam edition era balesa abayimbi Winnie Nwaji, Young Mulo, Karokasita, Faino, Samasoja, Biniganta yakakubye sagenda kubeera waawo okuyingira emitwalo 7 ali bad zaweddeko olunaku olwajjo kyo kitegeeza nti emitwalo 10 ku gate n'emitwalo 2 kyaza tuwe VVIPs kyaza ino kutwala ku ticket bagamba ojja n'ennyama yo ne weeyokyeza wali ojja n'omukeeka nekabeera ka picnic nenga dress code ya reggae vibes kitegeeza green red ne kayero kyaze njagala ticket yes ajazituwa n'abasembereyo ddala ba munno watch waliwo movie gibayita bagiyita prosecutor gendo girabe Doni Yen yes Doni Master Yen yes yafulumiza sakone movies endala banyumira film eziggwerawo weziri abanyumira series kweziri genda bugenzi ku simu yo downloading application ogiteke mu simu loginge in oteke mu email address ne password osasule nsasula ya mobile money ne visa cards of course zibera ko ba Mastercard whichever credentials ezijja ku simu mu applications otaka ku smart TV yo wali nobera ngo ekifananyo okirabira ku gundi enene oba ku mutimagano gwa www.mnowatch.com ba videos ba Uganda bona of course ko bali films enkadde ne films empya. All right tubagamba nti nga 22 Feb Royal Regents Mr. Chomakula agenda bawo nalabya agenda bawo Violet agenda bawo mugana nge Titus agenda kubawo Titus takuba Titus vibes weyo mu Eastern London top wayo agenda kubawo so n'abayimbi abalala bangi ekintu kigenda beera massive Royal Regents East London powered by Richmond ne Mary Ngabire byonna bigenda kubeera tubagamba Hana Saloon esangibwa Kyaluwajala gendawo Valentine eno bakuyoyote ogende gyona asula ng'ekintu kiri malidadi sana okitegeera yo lwaki 14 lwaki ebeera yakwegadanga abantu bagitwala we bati simanyi nakumanya ali n'ennono ya Valentine singa amanya giyava Valentine yafiririra omukwano ne abantu baleka ne basasa ne bagira olunaku lwabo olwo sematimba lwe yaleeta. All right yali kukisema sema nasomolanga makeup kit ye good uwa yadda ina gundi wavaawo neegwa nenje mulondi nga makeup thank you Frankie thank you pira ne agenda pira achamukozesa kozesa ddala ne wali yamuvaako alina makeup kit nene bweti nekana akantu kana akagira bwe kati nagenda kusupa nakola 7 at 7 si wa process yoyo process yadda simanyi takabayogera bayogera mwebale nnyo mwebaliri ddala tetugenda kusukawo tulabagane